Ndabye kinsusseeko konze kanzijewa mu ddwaliro. Naye nze otuuka mu ddwaliro okunkebera ngamba n'enzisayo omutima ogw'omwana gukuba kitono. Ne bangamba bagenda kunnongoosa ku makya. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutanti kwe tulinze Sonko Muhammad Maira Angel yali ku kamera budde bwa kawungeezi budde bwa kiro otufunidde akasimu nti ate munnaffe Nankabilwa ngaye mumanye embeera y'okuzaala lukuluma obudde bwonna. So mukwano gwe oli Serubiri gumanyi obulungi ennyo yatukonyeko kasimu nangamba nti Sonko embeera eno gye mbulabamu yandibanga ayidde. So ekidiridde kubadde kumuddusa mu ddwaliro obudde bwa kawungeezi ngaye mumanyi ekibuga Kampala oba abantu abali ku njegoyego z'ekibuga Kampala jamu abamungi. So ekibadde ekyokukola kubadde kufuna akabooda amangu awo ne bakulembera tugende nga tubavaako emabega. Twakitandika kino ate tulina okuba nga tukimaliriza kyemuyinza okuba nga mumanya. So twolekera Naggulu olwedde bo batusooseyo ddata okulaba embeera nga bweyimiridde. So Nankabilwa yandibanga agenda kuzaala ekiro kya leero oba enkya emisana nga mubimanya abakyala. Oyinza okuluma n'otazaalirawo, oyinza okugenda n'otuuka nga oweddeyo n'ozaalirawo. Tusaba busabi Katonda atutaase okuzaala kwa Nankabilwa kube kulungi era azaale bulungi aleme kufuna kiso oba okulongoosebwa. Maama tumulabeko nga mulamu n'omwana nga mulamu bulungi nnyo nnyini ddala. Naye embeera nga bweri bweyimiridde sayidi tujja kwongera okubasaba ku support somehow sijja kubalimba. Kuba mpulizaayo mu ddwaliro amalwaliro gano gaba ga gavumenti naye bye mulowooza nti aga gavumenti buli kimu kiba kya bwereere. Si bwe guba wano mu Uganda kitegeera. Nali mbaddeko n'omuntu n'agenda okuzaala naye nga buli kimu muyina kukigula buguzi eddagala bamuteekako biki so on. Nankabilwa omulundi gwe ogwasookako emabega yazaala ne teyazaala bulungi, yalongoosebwa bulongoosebwa. Ku luno tuli mu kusabiirira kufuuyirira kagula at least azaale bulungi. Sikaani omwana gwetulaga omulenzi agende okumugjamu nga malidaadi saana. So ebigere bino we mundabira tuvuga tugenda Naggulu ate okulaba Nankabilwa embeera mwali azaala kino anaazaala bukya anaazaala nkya emisana. So mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Nze Sonko Muhammad muntu oyingeko nga twolekera mu ddwaliro ey'e Naggulu gy'atwaliddwa ate tulabe nga embeera nga bw'eyinza okubanga nga bw'eyimiridde. Tetujja kukooba kubajjukizanga nti tukola airport pickups nti mutambule naffe. So bw'onaaba otambudde naffe otuyambako okubanga oteeka mu mmotoka yaffe eno oba mu piki yaffe effuta erituyambako okubanga tetwongera obbakolera emboozi endala ez'enjawulo ezirimu amakulu. Nze Sonko Muhammad Maira Angel ali ku kamera neera nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Bito Studio ku nsonga y'ebyokunyirira kustayiringa nviiri kupangisa gomasi ez'oku mikolo ebintu ebifaanaganako ng'ebyo ng'ayagala okunyirira ka makeup ak'omulembe n'okuyiga Betty's Touch and Bito Studio wasangibwe Buloba ku luguudo oluyitamu oludda Ensangi. Enamba z'olwa ku squeeze back awo eziriko ebifaananyi bya makeup n'ebya saloon ye Betty kwatagana naye bulambalamba ate abeere nga akuyambako. Mwongere okutugoberera nga twolekera ate mu ddwaliro eri Naggulu Nankabilwa gyagenze mu maaso okubanga ate ayina okubanga azaalira. Nze Sonko Muhammad kale katugende mu tuli mu kkubo tugenda era we twogerera tugenda kutuuka ku ddwaliro ey'e Naggulu budde bwa kiro tugenda wa Nankabilwa kasimu katukubiddwa nti bamututte biwala ttaka nga olubuto lumuli bubi
saawa nga yakuzaala so yesawa tusula endika tulaba ate nga tuyingira mu ddwaliro lino ery'enaggulu so ebifaananyi byolaba wano we wali eddwaliro ery'enaggulu kafaananyi kapande kano oyinza okkalaba we wali eddwaliro ery'enaggulu so eno geeti ya ddwaliro ery'enaggulu tugenda obba ate nga tuyingira munda eno ate okunoonya ko munnaffe tulaba ate ddwaliro lya Naggulu we tutuuka era ndowooza muyinza obba nga mulaba ebifaananyi aba mu ddwaliro mulimanyi abawangalya mu bitundu nga bya Kireka, Banda, Nakawa n'ebitundu ebyerira ebyetooloddewo oba togenze Mulago eddwaliro eriyinza okuba okumpi ababa sayidi y'e Kawempe waliyo Mulago w'e Kawempe so bamulese biwala ttaka wano ng'ate embeera eriwo nga yakuba nti ajja tulaba oba asobola okuba nga ate agenda mu maaso n'okuba nga Nankabilwa waffe asobola okuzaala so twagala funa ne tugenda okubeera ate nga tupaakinga mpola mpola ndowooza tupaakinge wano kumpi weewati ate tulabe nga tugenda kuvaamu tubanoonyeeko waggulu awo tulabe ate embeera nga bweyimiridde nze Sonko Muhammad Meranje ali ku kamera so mutugoberere nga tuyingira munda eno tulabe ate nga bwali nze Sonko Muhammad kale katuyingire munda eno mu ddwaliro. Kale nze Sonko Muhammad tutuuse tuli mu ddwaliro wano e Naggulu tuzze ndi ne Nankabilwa wano eno batusooseyo dda katugende straight tumubuuzeeko obulumi bubaawo nga bumanyi obw'okuzaala ne bukenderamu ne bujja ne bukendeeramu so tumusangidde nga alabika nga obukendeddemu nga ate n'aba tabanguka katwogeremuko naye then osanga ebisigadde munywanyulese bwe biri anaaba bitugamba kiri kitya kati oli oti sidi bulungi bizze bityo okuba ng'otuuse musooka otubuuliremu maze okuva ku Lwomukaaga batandika okunnuma nga lwe lubireka kale lwannuma nga luyisaawo essaawa ne lusirika kale awo nenkirekerayo awo nga birabika lubuto nga luddongo lukola ki naye ne olwejjo ne lunnuma kyekimu n'ekyawo ku Lwomukaaga naye ng'ate ng'era gundi sayini zikyukako naye nga obuzi bujja butini kati leero ndabye kinsusseeko konze kanzijewa mu ddwaliro naye ngenza otuuka mu ddwaliro okunkebera ngamba nenzisayo omutima ogw'omwana gukuba kitono nebanga bagenda kunnongoosa ku makya ebyokuzaala obulungi olina kusindika bigaanye naye bange balina kunnongoosa bulongoosa nsonga ki ez'enjawulo ze bawadde okuba nti balina kulongoosa noba nga tosobola kusindika sijja kulimba tebalina nsonga gye bampadde naye bangamba ekimu balina kunnongoosa kuba ebisa bujja kale butini ebisa bitono kati balina eddagala lye bankubya kwegamba kwe kutereeramuuko naye wali mbadde nga sitobategeera ate kyongambiiko ekyokuba nti okuzaala tayimu lyayitako tayimu yo kuba ku kipande bawandiikako nga 27 zebabasuubira oyinza okuzaaliza Desemba mu Gwekumi Novemba mu kipande sikaani kye yalaga nga mwene si sikaani wabula omusawo eyambuuza nti wakoma ddi oluwala ne mugamba ye nawandiikako nga 27 nja kuba nkoze eki gyobadde okolera antenento bakulaga nti olina kuzaala nga 27 Ogwekumi naye ate Ogwekumi nga guggwako nina sayini ze nawulira kati nze saakitwala ki naye nga nze ngendedde kuza sikaani yali antenento bakugamba 27 sikaani yebadde eraga nnaku z'omwezi 12 zebadde eraga Desemba leero mmeka leero 10 leero mmeka leero 12 ziweze 10 teziweze omukaaga zivanga 12 okay
kati ne bakugamba time bagambye batya abasawo time tebadde yayitako walina kuzaala nga 27 nga 27 kwera obedda bakimbuuza wakoma ddi olwala okulwala kutya okulwala ogenda mu nsonga bw'obali mutu ogenda mu nsonga ng'oli lubuto ogenda mu nsonga bo bambuuza nakoma ddi emabega bifa kufuna lubuto ne mbagamba kati babadde nga basatu nga bambuuza nakoma ddi ne mbanyonyola ne baŋŋamba kati obadde olina zaalya kuzina ennaku z'omwezi so si za sikaani mbuzi oba wakomako okuzolwala zotera okuzaalirako ezo bwe zityo kati awo nange sijja kulima nti nina kyemmanyi mwami Sonko ekisimba ne kibivaako kati waliwo dokita era okugira okunkuba eddagala batusabyewo ku ssente ne tuziwaayo nga kiri bubi bakugamba yitayo ku ssente tukuba eddagala nga ki kukuba ddagala liba teririiwo okuligula kati ne bankuba eddagala kwe kujja ntereeretereremu nti ate batugamba eno wa gavumenti biki tebagula ddagala ojja buzi ne bakolako n'okwate kubo n'ogenda awo simanyi kuba tebannaba nakuŋŋamba bbiru ya gundi yakulongoosa waba bbiru gye baba balina okuba omuntu nga balina omulongoosa eno era bagamba bbiru kuba n'omwana yasooka era batusaba ssente ozi omwana yasooka wamuzaalira eno zaali ssente nga mmeka yogera mpolampola tuli ku ddwaliro bayinza obbeera eno ne bafuna entondo batusaba 35 then oba baze n'ebintu ebikozesebwa ekinene ennyo twaggwera 40. obedda tusabirira bannange tulabe nti Nankabilwa asobola okuba nga asumulukuka bulungi ng'azaala naye embeera nga bweri wano eringa ng'etasobose kitulaga nti bayinza okulongoosa omulongoose era bagambye enkya sawa meka abannaŋŋamba saane baŋŋambye enkya ku makya so wayinlowezi okuba nga ndoza abasawo bajja babakyuse ndoza nga bakole ku makya nga beebazze lwasuubira okuba nti atayinza okuba nga ate agenda maaso n'okuba nga alongoosebwa tusabe Katonda bwe kinaa nga kizzeewo ekyo ate nakyo tukiyitemu bulungi kisobole okuba nga kigguka naye ndowooza embeera y'akasente yo ayinza okubeera enzibumunko mu ngeri emu oba endala eddwaliro tuli mu lya Naggulu wano yazaalirako omulundi ogwasooka then guno omulundi gwakubiri kubanga ate ng'akomye omwana yasooka yafa so tusaba Katonda onaliwo ku guno tubeere abajulizi azaale omwana asobole okubeera ate ng'akola ki ng'abeerawo inshallah taala kati so gwe ekyo kyolindiridde tofunyeemu kansiwe tofunyeemu kutya tofunyeemu kyonna olinze bulinzi obeere nga sinafuna nnyo kutya eddagala kati temuguze eribadde lya ssente mmeka erisoose ddagala tufunyeyo omutwalo badde obukipa bubiri nga bwe baagala okay kati tebakubuliddeko kulina ddako like tonna kumanya bigenda kozesebwa birala ebinaba ebyokozesa twana tugamba naye batugenda tulinde enkya okay olina kyotugambayo ekyatukuba twagadde tufune update tulabe ki ekigenda mu maaso then ate tulabe embeera teyinza tambuleta tulabe Katonda oba ayinza okutusobozesa ne tukiyitamu tuziko ne gloves kuba tuguzeeyo tubadde ntulinayo kopeya zibadde 2 kati ate era wano mu kugira mu basawo engeri yadde abasatu bajja buli omu bakyekinga bakyekinga bati nga bakuba omukono bakuba mukono bwe bati n'akwatayo nalaba omwana ali ati kati nabo kati tusigaza bapeya ne wala balina ebirala bye bakozesa okuteekayo byonna bamanyi omwana omutima gukuba guti obeera okuba mukono n'akwata ku mutima gw'omwana balina ekintu kye bakugira kye bagenda bayisayisako bwe bati bayisigako ebintu ne bayisayisa ku lubuto kale embeera bannange bwetyo bweri maama wamutegeezezza maama nadde namugambye yangambye agenda kujja ku makya so mbadde mu communicating naye agambye agenda keera okay oyinayeko tatugambye yakatalekekako naawe siina mpozi nsaba kale buyambi kunnyambako sobole okuzaala obulungi okay kale okuzaala obulungi kwekutya because kati bagambye ina longooseebwa kuba kukyali kuzaala bulungi kale nsimatuke nze n'omwana wange kuba eyo baliyita sanya baliyita sanya baliyita olutalo lw'abakyala weebityo
ebyo we bityo soko saba Katonda akwise mu ntalo lw'abakyala bulungi nnyo ggwe n'omwana mwenna musigalewo nga muli balamu iye kale tongere kusaba kyemanyi kijja kuggwa teri kitaggwa naye ko bolabyekaawo bazaddawo oba balongooseza like ne bavayo nga bamaze balongosa nga balikirya n'abaana we bali ate era bo bawera we bali like toyina cases gy'olabeyo ndala etiisa kati kitegeeza nawe era nawe ojja kuzaala bulungi abasawo bakugu batendeke ba gavumenti then gwe n'omwana era mulina osimatuka inshallah kyeddoboozi ate ng'olikendezeza tuba tulina osimatuka kati awo Katonda waba kale Katonda yasalawo byonna kale Sserubiri sooka osembereko wano tubuuzeko tulabe bane tuli mu ddwaliro Sserubiri ntubadde naye tula wano wadde buuma tubadde naye ne Sserubiri okumala ebbanga lyonna emabegerize libaawo totidde emuggu kuluno okubira akasimu nongamba ndaba ono ayidde kati kutya kuwe kuli labanzikiriza wadde tonnakkiriza emabega ino nabadde nga lumuluma naye nga emabega wadde ngijjukira kuva luli eri we twajjako wano abadde era abeera mu lunuma naye nga nze mugumya mugamba tulinde deeti tulabe kati deeti yasooka we yatuuka endaba era nga talina nnyo kyalaze kyamaanyi ennyo nengamba nsooka nemubuuza owulira ki kati owulira ki ngamba endaterera nteredde kati ngolaba kolakola ku mirimu era ng'omuntu w'omulaba nga alaika just kutyakwe naye no yatuuse akyasuseewo we mbadde nkisuubira ndaba nga ekituufu kyetaagisa ne mugamba kati kikulu nekikyusemu kyoyinza okutunya nogamba akibadde bwekiti nengamba akatalina genda mu ddwaliro okukyokweakawakanako ku mirundi emirala egisooze ku luno olungi ndabe nga bw'amaanyi n'embeera ze nga zaawukanye nnyo ku za bulijjo vajjo nga alaga ali mu bulumi tebumuvaako buli kaseera alumizibwa naye nga yeegumya naye ng'omulaba era lumuluma naye nendabya ddala nga kituufu luweddeyo deeti nga yeeyo naye ninde eno deeti ndabe kubanga emabega eri deeti yatuuka nendaba nga eri gye bagamba yabirimu omusanvu naku z'omwezi ogw'11 yatuuka nendaba nga biringa ebyolusaago nga tafaayo naye mutambulizaako nnyo amaaso nabo bakinaasukkawo nali nkisuubira ndaba nga alinga nga biteredde naye eno yo kyasukkiddewo ddala olumi ne bujja nga bungi era nga wolaba omuntu ng'omulaba kati takyalina luyingo lwonna lwewanirira nemugamba tugende so wano twabaddewo embeera bakalubiriza byonna mumaze otuuka wano abasawo embeera yo nazemu ne ssente ezisookerwako nazemu nemitwalo 5 naye kati enjogera ziringa eziweddewo kubanga buli wetubadde tudda abadde weetaaga ssente tusana batukaba ne giraavuzi tezimala nengula endala peya 3 ate kati naze bagamba ati juga twaze ne peya 2 kati twongeddeko 3 ate naze bagamba tezimala weetaaga endala 3 kati tuli awo tukyali kati tusabe ebiratamu nabitambudde bulungi sikulu ne biru kati tumanyi kiddako kubanga mukulongoosa byo tutera kuba byangu biru etera okuba ennene nabanga bya gavumenti era biru wadde ya gavumenti ya biru ebaawo tebanga bya bulijjo ebyeba nnene tandika emitwalo 3 okudda waggulu nawaba omuntu akumanyi ekitone nnyako akugamba 3 nga kwatibwa ekisa kubanga wanamwe mubimanyi wabawo obwongo bungi kale nze Sonko Muhammad tuli mu ddwaliro Naggulu Nankabilwa ayinza okuba nga yessaawa ate abeere nga agenda maaso n'okubanga ate alina okuzaala twebaza mwena abadde bamutukwasaganyizaako okuva emabega wonna kuba tulina abantu abagenda batuweerezayoko kasente ke tuzze tukozesaako up to now era tugenda kugulayooko n'ebimu ku birala ebiyinza obba nga byetaagisa ebitinitini mu kasente awo kemwatuwa katonotono kuba mbadde nga nzira nembakyalirako nendaba kyekigenda mu maaso nolekayo akatini koobeera olese nekabeera ate nga katambula mbeera efaanaganako ng'eyo ne tufunyemu okutya olw'ensonga nti byo tusaba azaale bulungi malero gavumenti oluusi omuntu azaala obulungi kasente okozesa katinitini ate bigendamu ebyokulongoosa ate embeera eyongera n'ekaluba okitegedde kati so walina okubawo akasente akalala mujjuke ntutambula oba transport jangu waliwo okuva mu ddwaliro awo nawe abawo embeera y'amafuta agaba gagenda mu maaso kubanga gakozesebwa transport kino kiri n'ebiera bino ebifaanaganako nga ebyo bwe bityo Sonko Muhammad
temukoowa era temujjangu okutusima bwongerwa so kubanga mwongera kubate nga mutukwasaganyizaako kino kyo tukimalirize twakitandika mbasaba abanyonyi tukimalirize abatuyambeko emakuve mabega thank you so much nate mbasaba tukimalirize tusobole okudda ewaka nga bwe tuyambeko eri abantu abalala kale tujja banga tongero bantu ba update si tulabe enchakuma kyakinaaba kitya mutundu paka byonna saala zemba mwongere kubanga ate mutuweereza program enu tugikoze ku sawa zino ziringanga zaika ziringanga 7 za kiro wenkwedde program eno nga Nankabilwa afunyemu kakangubangu okubanga sobola kwogerako naye muwulira kati embeerera bikeringanga emutabuseeko mpulira avamu eddoboozi etali ddungi era sinza kubanga nyongera kubanga mwogeza naye jja tubantu bawe ebiraba bisukkawo okusinga kawe enjo Maira enjo ali ku kamera nze Sonko Muhammad twengere bakigiza nti ekola airport pickups mutambule naffe brutambula naffe automatically obanga aina kyaba adonate nze mu ngeri emu oba endala Betty's Touch ne Beauty Studio abasangibwe buloba ku nsonga yo kunyirira makeup okupangisa goma size ku mikolo okustyling anviri kutimba ku mukolo gono okuyigiriza byonna Betty abikwatira ku ddala bulungi nnyo kale tujja singana mu kirungi kyaffe ekirala nga tetwongera okubakolera emboozi nga bwe zinaba zigenda mu maaso oluzeemu muluma kale katusinkane assalamu alaikum Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.